This is Ground Media UG. Godbest Entertainment. N'abantu b'okukyalo n'abakyaki tubaniriza mu maka gano mama yagenda okukumya nti tunyolwa wamu naawe era nze ne maama tuli ekintu kimu sisobola kumalako wiiki nga sirabye maama ate maama nze nsuubiza ngenda kubeerawo wano era omukyala nayogedde naye mufaliso ngenda kuleeta tokembeereko wano ne maama paka lwanaatereera kuba maama kimukubye wala nnyo. Amanya gange Dr. Tamale Gilbert era nga nkolera Kisubi ne Mulago eyo Mulago ndiyo nga student era nga mukulu wange wayogedde nti muzeeyi abaana abadde abaweeredde era ndi mwaka gusembayo ku masters yange era tasobodde giraba naye kyenyiza omwebazaako nti muzeeyi ne maama ono batutegeka bulungi era nsuubira kufe ffenna abali wano ffenna at least tusobola okubeerawo ne maama ono mukulu byange byayogedde taata byabadde akola ate ne tubikola wewaawo ate n'okusingawo so maama njagala okugumya tuli wamu naawe wali we tugenda kubeerawo era togenda kunyolwa tujja kukola ekisoboka okulaba nti obeerawo nga tewali buzibu bwonna bukutuukako. Muzeeyi mu mateeka g'obusawo sikiriza kujjanjaba abantu ba Luganda lwange naye muzeeyi yali yagaana okujjanjaba omusawo ava mu Uganda okujjako nze era we twali tugenda yatugamba ebintu bibiri otwala ekisubi ewali mutabani wange ate naye alina okubeerawo yali takkiririza kyamuzibwaliranga nnyo okukkiririza mu bantu abalala era ekisubi eyo tubadde tufunye ebitanda emirundi gibadde 3 era ng'omulundi ogwasookera ddala era bamubikako bagamba afudde naye nga yali mulamu. Omulundi ogwokubiri era ne batuwa ekitanda era mukulu wange babagambye twamulongooseza era n'ogwo bamubika naye nga yali mulamu. Guno omulundi ogusembyeyo bwe twali tugenda nagamba maama ono kitugenda naye tuyinza obutadda nalye bato bange ne bakulu bange saabagamba kuba nali saagala bamala mu maanyi era nagamba maama gye tulaga ndabayo nze naguma dda era abantu badde njogera nabo ku masimu bakimanyi kuba nze omulundi ogwasembayo okutwala muzeeyi mu ddwaliro teyali bubi nga we bagamba naye nze maaso g'omusawo yali bubi. So bintu bitono nnyo ebisobola okumenya omutima bitono ddala n'ekintu kyesitagenda kwerabira mu bulamu bwange nti muzeeyi yanfiiridde mu ngalo. Muzeeyi ekigambo kye yasembyeyo okuŋŋamba amai under arrest kubanga bwe bamuwadde akadagala akebasa yazuukuse ne mu prosesi y'omwongera eddagala ddemu awummulemu ndowooza obwongo bwamututte ku ngeri gyeyabaddemu ng'alwana so nambuuza amai under arrest ne mugamba muzeeyi tontegera yenze nagamba gwe nkumanyi era naddawo neyeebaka. Muzeeyi yafudde mukute ku mukono gwe nti omukono gwanyogoze nguwulira omutima nga sijjaguwulira wano naye ng'ebyuma bikyabala abasawo
nga buli omu agezaako okukola naye ng'okuddoobota kyakibayinza kukola kubanga nze nabadde nakitegeedde dda era nafulumye ICE eyo kuba nabadde saagala kulaba biddako era nasembye ne bakulu bange saagala kulaba ku kifaananyi kya muzeeyi kyenasembyeyo okulaba obudde obwo kekibeera ekifaananyi ekisembayo kuba nasemba okuwulira bwentyo omulundi gwe nasooka okufiira omulwadde wange ng'akyali mu training emulago yali muvubuka muto nga alina sukaali myaka 32 omuvubuka oyo yanfiira mu ngalo y'omulago omukadde embeera gye nawulira omusawo yenna alina kugamba omulwadde we gwafiisa asooka amukuba wala nnyo oyinza n'okuva mu busawo kuba oyinza olowooza gwakireese embeera eyo nazeemu nenjiwulira olunaku lwejjo sawa nga 5 nga omuntu agenda naye nga tolina kyosobola kukola amazima abasawo tugumya naye ate gwe omusawo tolina kugumya kuba ne bagamba agenda kubeera bulungi oba okimanyi kitagenda kubeera bulungi so obulwadde bwa muzeeyi ffe ng'abasawo omulwadde yatuwa olukusa okwogera ku bulwadde bwe tetagenda wulira nga njogera ku bulwadde bwe fayiro gyeziri simanyi oba yasayininga disclosure neba tyasayininga obulwadde bwe tetujja kwogeraku koze ekirala kyenyinza okwogera ku muzeeyi wano ewaka sisaakulira wano akulira bajjajja wange Masaka naye najja wano nanguza eddala nga ntegeera so muzeeyi jagamba mutegedde bukulu kuba natandika omulaba okutegeera nti yono kitanga azaala nga ninga mu physics naye otwaberera enaggalama eyo ne muto wange ono nti wazanga omusango nga balowooza taata gwe balaba ku TV ye taata w'ewaka era nga balowooza webagamba nti ngenda kuloopa ewa taatawo tyojja kutya nnyo naye twasanyukanga nnyo nga twagala bagambe taata baleme ate gamba maama kuba maama waliwo wetwerabira omufaliso mutu wange onerabira omufaliso nga tugenda mu ssomero nga tayagala kusoma yagikisa emotoka n'akukomyawo ng'alowooza obudde bunaba buzimbye batugendagala masaawa 4 ez'ekiro naye ate muzeeyi ono muzeeyi yajjanga ku ssomero ne bamulogera ebintu byonna byonna byobadde okola nga balowooza agenda kukuba emiggo eginakutta nate muzeeyi kubaana be yalinga soft nnyo 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 ate muzeeyi ng'atuwa ekitiibwa muzeeyi ayinza okuba alina entalo ze n'abantu naye kyalina ntalo n'abaana be era twatula ng'omwo buli basande ng'avudde ku kyaki ne tunyumya n'akubulira engeri gy'olina okutambuzaamu ebintu muzeeyi tayagala musinga era ekyatwinsipayalinga ne mukulu wange ono nti muzeeyi wogenda mu argument nga ya politics ne wokeera okusoma ebitabo n'ebikula tosobola muwangula ati nange nga muzza mu medicine awo nga naye tanyiga ng'engeri yokka gy'oyinza omuwangulamu kufuna kintu kyatamanyi era yatuwa nnyo respect we twamugamba ffe tugenze ku side ya sciences yasooka n'akigaana natulamala n'akikiriza era n'atusapootingira ddala nnyo nze sijja kubagamba nti tulabye ennaku nnene nnyo nedda tetugenzeeko ku ssomero ne batugoba fiizi tebatugenze ku ssomero babanja nedda tubadde tetutwala bingi nnyo nate nga tetutwala bitono nnyo so muzeeyi atubeereddewo tosobola kwogera ku success yo muzeeyi nga taliimu muzeeyi atubeereddemu waliwo n'ebintu bye tubadde tuyitaayitako balinnya lya muzeeyi yagenda n'atuwa amannya ge covid bagenda okugalawo ng'emmotoka tezitambula ne bakkiriza abasawo okutambula naye saalina motoka ate nga sobola tambuza bigere maama ono n'ava ku motoka naye nga sirina na driving permit naye kyampisangawo
lyalinga linnya era nabadde nzija ne mukyala wange ne mugamba emisango egimu kati nina ogireka kuba abadde anzijayo tagenda kusobolanga kunzijayo kuba muzeeyo eyo yanzija ku poliisi tebankwata driving without a valid permit nga bagenda nakuntwala mu kooti naye era biseera bya covid muzeeyi yajja nayogera n'abantu nebanta nebagamba genda netoddamu okugamba tolinako ninga mu covid nakijja era naddamu okugamba sikirina so muzeeyi ye atubeereddewo era baganda bange temweyibaala badde mulowooza muzeeyi agenda bataasa mu bintu ebimu kati takyaliwo kitegeeza obulamu bwaffe bulina okukyuka ate ne tudda obulamu obutali muzeeyi tujja kuba buzibu naye ate tukisobola so banayenze bye byange naye nga mwebale kujja kungubazi leero olunaku olusoose era ninaku endala mubeererewo kuba tubeetaaga obudde ampe ne muto wange atuwe ekyatugamba. Ground TV 100% entertainment.